Paulo yagamba Abagalatiya mu ani yabaloga abasirusiru ani yabaloga Bagalatiya 3 mwasookera mu mwoyo kati muli mu mubiri beebo be bana balokole bali mu mwoyo ba mwoyo kati ba mubiri batandise entalo omwoyo teyesosola bwolaba okusosolegana kuze manya nti oyingidde mu mubiri ekkanisa za njawulo one Christ kyova olaba era bw'aba ayogera ku birabo agamba different gifts one spirit different parts one body kati zino parts zino ng'okugulu mukono biki byonna byonna ye kanisa gye tulimu ng'oggyeko ebirabo so tuli abantu nga bannyumba emu mu bisenge by'enjawulo agamba bw'ati Bakolinsi ekisooka essula 12 okuva ku nnyiriri lwokuna naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye omwoyo ali omu awo omusumba we tubadde tunoonyawo nga tonnagenda mu birabo tulina zonna tuziyita kkanisa but it is one Christ mbuulira ku balokole nga waliwo abulira Kristo ataafiira ku musaalaba n'aziikibwa n'azuukira n'addayo mu ggulu era agenda kudda nga ya mulokole nga ndala so it is the same Christ